Byanaku embeera Usherkarmer gy'ayitamu bambi ekkaabya amaziga agezaako okutunyonyolako mu maaso awo binyuma obirabiddeko byonna ngenda kubeera nga mbikulaga ffenna nga bwe tukimanyi nti okukuza olubuto si kyangu. Wasuze otya wasipoota gwe n'omulungi ampuliriza Ocean Media Call. Subscribe for more updates, like, share and comment. Weerabire okunyiga notification bell obenga notified buli nteekawo video empya. Nyongera okujjukiza nti tulina Valentine discount, tukola surprise gift hampers, tudelivaringa n'okudelivaringa yonna gy'obeera oyagala tutuukirire omwagalwa wo yenna gy'obeera otutumye kasita otuwa transport. Tusiba n'ebirabo by'okukyala ebyokwanjula nga kwotadde n'ebya birthday. Tufune ku namba y'essimu gy'olaba ku screen yo mukwano tojja kwejjusa. Katugende butereevu ewa Usherkarmer nga akunyonyola embeera gy'ayitamu. Neebaka bubi nga siwulira nga I'm losing breath. Nyazaala wange nampita cause nyazaala wange gwe mbeera naye nowadays, gwe mbeera naye olw'ensonga olubuto lwange luno luntawaanya nnyo, luntawaanya nnyo n'amaanyi. Olubuto lwange nduyiridde ssente z'otosobola nakutegeera. You know, olubuto lwange ntademu obukadde n'obuwera. Mwana wange antawaanyiza nnyo. That's why mbalabaawo nga mwogera and I'm like, hey, these people. You know, ntademu no ssente eziwera. Mwana wange nantawaanyiza. So nazuuka ku makya nga seewulira bulungi ne ngamba nyazaala wange. Mugamba nedda twali tugenda kwebaka then nentandika osesema, nensesema nnyo. Nyazaala wange nambuuza obadde ki ng'oli mu kusesema, nemugamba simanyi lwaki nsesema. Era reactingirawo mangu nangamba tugende mu ddwaliro, yambala tugende mu ddwaliro. Kati tulina ka clinic ke twagendako ne bampima pressure, ne bampima buli kimu nga sirina musujja, buli kimu nga sirina, naye nga pressure eri wansi. Ate pressure ya wansi etta, kati pressure ya wansi gye nali nnina. Era omusawo yagamba singa nali ngenze okwebaka that kirabika naalifiiriddeyo. So ne banteekako eccupa 2 because twagenda sawa zalinga 4. Nkebinja olwabidde nga bagamba akamata okugamba ojja olubuto mu kamera n'ogaana, abalala bagamba kamama olubuto lwamutuma kuvuma buvumi, buli amugaanko nabo bamugamba mu bulungi, amuddamu bubi, amuddamu amuvuma. Paati y'okubiri eno njagala obeere nga weerabirako, naye nsaba okozesa comment section otuwe endowooza yo. Nsaba Mukama Katonda Usherkarmer amuyise mu mbeera eno gy'alimu ey'akazibu. Ku makya nenzuukuka nga ndi bubi nnyo. Nyazaala wange nantwala ku ddwaliro eddala eddene. Bagenda okuncekinga nga pressure eri wansi nnyo. Kati pressure eyo yali etandise okupushinga omwana wange ofuluma. Bagenda n'okuncekinga, ojjukira oli yatugamba nti temuli malaria na typhoid. Bagenda okuncekinga, bagenda okuncekinga nga typhoid n'omusujja bingi ne pressure. Ate nekirabaire kambagambe kino pressure omukazi ng'ali lubuto ekigireeta omukazi w'olubuto pressure esobola omulinnya anytime. It does not mean nti oba olina ebirowoozo, oba olina agazibu, oba olina ki. Omukazi w'olubuto ayinza okubeera n'ebintu byalowooza nga it's not about anything, naye nga it's about her baby ali mu lubuto. Mwana wange namuzaala, nazaala bulungi. Ebyo ebintu ebityo it can cause that.
zo ne banteekako cupa 10 n'ezo. Kati oteekako ne ziri eri ze nasooka ze cupa 10 n'ezo 14. Kati abaana balinga kuno nga baasama. Vidiyo ezo naziraba nga muli kunvuma naye nga ndi mu ddwaliro ndi ku cupa. Vidiyo ezo naziraba muli kunvuma ne buladi nga ndi ku cupa nga ndi mu ddwaliro. Engamba naye bana abaana nze banfumita era omukono gwangu bagufumita. Guno banfumita era guno gwakaddamu, guno gwali gwazimba. Ezo zonna mpiso, ne wano waliwo empiso. Kitegeera akafaananyi akavaako obuzibu nekwejesta ekifaananyi neŋŋamba alhamdulillah omwana teyategeera. Omanyi abaana abamu ate nalaba abaana abamu abankolera vidiyo nga banfuma mwali basiraamu nga mumanyi ekigambo alhamdulillah. Nekuya akafaananyi nenteekako sipiika ya bizinesi yange neŋŋamba alhamdulillah nga ndi kwebaza Mukama Katonda okumpa obulamu obulala. Awe mwatandikira era mwatandika okugamba mpozi bino mpozi bibiri nga ndi mu ddwaliro. Tusaba Katonda ateeke okusaasira kwe ku Usherkarmer, amusaasira asumuluke bulungi, azaale bulungi, amusuuse n'obulwadde obumuluma kubanga teri kaseera kabi kakubeera lubuto ate n'ogattako okulwala n'ogattako okuyita mu bizibu eby'enjawulo. Kankutwale butereevu ku paati esembyeyo ate tubeere nga tweyongerayo olaba obubaka Sefuko bwaweereza Phoebe agambye aleeta bwino ku bba wa Phoebe mwera tebagenda kuwangaala. Njogedde not because mbadde neetaaga bannyonnyola. Kubanga singa naye neetaaga bannyonnyola singa nakolerawo live nga njagala bannyonnyola. Naye kirowoozezaako ne ŋŋamba bambi abaana bano kirabika banfaako nnyo era banjagala nnyo bambi. Baagala tegeera ki ekyali kintuuseeko with that cannula. So that was it. So kana akakazi ak'obuuso obutono we buti akalabika nga akakere kaali eno kanvuma naye nga nze niyo erindi ku macupa eri eryanvuma naye nga ndi ku mpiso bankuba empiso. And I was like, kale ono mwana kasituwe mukwatira video right now my current situation. What will she say? And I was like, no. Gabriel, let me tell you one thing. That's why nze olaba lwaki natyanga okukola like natyanga ofuna olubuto. Sayagala afuna lubuto nga I cannot take care of myself. Nali sikyagala. That's the reason as to why nze nalwawo okuzaala. Abaana bamu ne mugamba nga nti ndi mugumba, but I was like it's fine. Kitegeera. Nagamba nga njagala nfuna olubuto nga nsobola oddulabirira. Oba taata we wali bataliwo I can manage. Kitegeera. I can manage. Era nze ddwaliro balimpadde biiru ya mmeka. I pay my bills. Nalabye omwana nga agamba mbu welcome to single mpozi motherhood mpozi biki ngalinga alaga nti ndi single mother. And I'm like okay, wemba ndi single mother it's fine as long as omwana wange simusabira kintu kyonna, as long as omwana wange ali just okay. Wampita single mother omanyi bakazi bameka? Wengamba nti kukola kibiina
kyabakazi bali single mothers omanyi bawala bameka abali ku byeyo namwe bennyini abanja samira abasobola okunjoininga mu campaign eyo kali ate nze ndi bulungi nti neesobola kozi biru wejjanga ya mitwalo 5 ngisasula nga sirina gwe neebuuzizaako naye ate gwe wali Uganda nga biru wejjanga ya mitwalo 8 oyinza okubira famire yo yonna essimu ne bakusundira nabwe kitembera bwetyo bweri ba TikTok family ba TikTok in-laws batuuziza akakiiko nga boogera tata w'omwana wa Usherkarmer sabutika endowooza mu comment section ate nga bwe tweyongerayo ku butya bwe bayogedde ku nsonga ezo omuloge era kyababuza tana baloga tafe basenga b'omwana nodda bali abalala bali ku abantu abakyasinze eddogo bantu ba famire omwana abadde kifo tubonaabona lwa famire oli musiru tebasenga tetubatte balogowowe naddala ng'omukazi tomwagala anti ologa abaana baffe kanoobe kagende naye olaba freak amagezi genkuwa omwana mugyeeyo omwana wanakulira eri bagenda kujerega ugambye ku mande kiggwa ate Uganda ali Uganda tekati jukiramu n'ekirala omwana tasobola kulira mbafuuti soja bagenda muteekamu omutima gw'abafuuti soja omwana nedda nenga kisobola omwana akulira eno akube n'egguda ebikonde omwana alina okuzinga akakoola mu big G avaayo ku mande okubiri balina obbetundira basenga mwenna ne gwe mwana mulenzi wabula tezase mwana mulenzi kyange njagala kinga kiri special kumpi samu maso baby boy bambi ale yali amanya ali mu bafuuti soja banne luli anti katikati mbeera muyita nti bannaye muka mwana wange bannaye leero luno munaye muka mwana luli yakola live n'agamba kozi waliwo abafuupu n'abanoopu kati waliwo empalana nnene naye kale tujja kulaba kati mukwano ke kaseera nogere ekigero toyina kyakukola tuvuddeyo wa Usherkarmer tusaba Mukama Katonda amusumulule bulungi azaale bulungi ate n'omwana we abeere bulungi yesala ya buli muzadde oba ya buli mukyala abeera ali olubuto nga tuvuddeyo eyo Don Asia aleese bwino kubba wa Phoebe nga kwotadde ne Dr. Sefuko binyumu byewuliriddeko kambikola bawa Phoebe alina endali era nze namanya nti teri muntu asobola teri famire esobola okukwata omwana waayo omulungi bw'atyo alina kakala kalungi alina figa zino ennungi n'akwata n'amufumbiza ogwo gugundi gunnabijjo gu Phoebe ogwana gulinga gwe balonda mu zzu omusajja alina endali nkutidde anyumiza mwakowa ye mwalabye kateni eyabadde mu nyumba y'aba Phoebe gye bagenze okukyala buno obukateni buno obwekenya buno obwedda egabi gye weetuninga munnange ne tulowooza omuntu abantu bagenda batya okukyala ewammwe n'otalagera wadde kuba ewammwe kwera ku lujja eyo yonna yonna yabadde photoshoot kabadde kalango ne bwe muneegumya mutya Phoebe teri yakuwadde ssente zisobola kukola kukyala bino byonna byonna olina kukola bano mwe temwalabye Diko nga yena tafaanagana nga wano olaba Diko mulala wali olaba Diko mulala kati bagenze ne batulaga kakiripuke kagundi ng'ayingira ne maama bikateni yonna gye mwakoledde oyo katemba wammwe w'Abannayuganda ffe Abannayuganda twabagwamu era twasigala balaba bulabe kimala mwamanya kubanga Don Asia mukyala muzadde alina omwana omuwala naye nga akeera ku makya n'atula n'ayogerera abaana abandi ebigambo ebinene ng'ebyo naye tusaba Mukama Katonda amusasira ate ne Phoebe amuwe obulungi mu bufumbo bwe amuteeremu ebikisa bw'atyo ne Sefuko avuddeyo n'aleeta bwino omukambwe ku bawa Phoebe mbu yakoze okunoonyereza nga biibino bye yatuleetedde bitsibwa kabona waffe bannange ovudde ku lujja nze nina okuwentana nga nze Dr. Sefuko si mu bubi nina okuwentanda era mbasaba mu recording eni entanda mugiweereze Phoebe I know ejja kumutuukako by all costs. Number 1 Phoebe
Phoebe nga bwe nkulaba n'omuvubuka temugenda kuwangala. These are my reasons. Phoebe temugenda kuwangala gwe n'oyo guy. Sikuloka sinti nkuwalana because you know you're my friend, but according to some reasons ne history gwe tumanyi ko oyo guy tolaba nti yegonza, tolaba nti yefuula katikira kapuusi, tolaba nti akwegondereza akalina qualities zoyagala, naye wallahi temugenda kuwangala. Phoebe olinga nze. Phoebe qualities z'omukwano zoyagala mu musajja nange ze qualities zenjagala mu mukazi, naye omala ozifuna mu mukazi n'onoonyereza ebirala oba kale tukitwale nti nga bw'onalaba enkoko n'ogyegomba otuuka okunoonyereza bye yalidde oba bye yalya. Mukwano tulya. Phoebe nkulabudde, run for your life, oddukeyo mangu nnyo nga tewena kuteeka kompeta. That guy is very very evil. Nze ninze just mwe kwabadde kukyala kwabadde kwanjula ninze eri step eri ey'omu church nkugireyo data nze bamundaze ne ngamba Phoebe tabeera nze omanyize nange tebalunkubira ate sisirika naye nga byebintwala okusima kwange eri bilala vidiyo yange kuba gyetandikidde paka gyesemedde. Saba Katonda akwekisinga okwagala nolaba obulamu nga tobuskipinga. Mukwano ndi musimu nnyo, ndi musimu ddala. Nineyongera okujjukiza nti tulina Valentine discount, tukola gift hampers to surprising omwagala wasobola okubira maama wo, taata wo, muganda wo, senga wo, mukwano gwo oba boyfriend wo, oba omwami wo, omuntu yenna gwandyagadde okusurprising yakolera ebirungi g'olya gweyagala ku mutima gwo. Tubikolako bulungi nnyo ddala. Tufune ku namba esimu gy'olaba ku screen yo. Mukwano tojja kwejjusa ate nga ne deliveries tuzikolera ddala kasita otuwa transport tutuukire obulungi nnyo ddala eyo gy'obeera oyagala tutwalire omwagalwa wa surprise surprising. All channel media coach, subscribe for more updates, like, share and comment ebirabiro kunyinga notification bell obenga notified bwenteka video empya ate nga n'ebirabo by'okukyala okwanjula n'ebya birthday n'ebyo tubisiba bulungi nnyo ddala kabeeka samusamu ate nga kaba kakuteesaako buteesa.